amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulabi waffe ku 3ABN TV njagala okwanirizaako nate olinnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Webale kugyekuumirako programu yaffe eno lesson wiiki eno ate n'okubeera nga ogirindirira bulijjo. Tukkiriza nti okuyita mu wiiki tubadde tujja tuyiga era nga ne Mukama Katonda alina bingi by'atuyigiriza, naffe tugenda kubaako bye tugabana nammwe, naye nammwe temugaana kubaako ngeri gye mugabana naffe. Njagala okwebaza kubanga bulijjo obadde nga obeerawo, ate era naawe bonna abatulaba okuva ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa Vento Productions, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugoberera. Bategeeza nti sharinga linki eyo abantu bangi beeyongera okutegeera ku bwakabaka bwa Katonda. Olunaku olwaleero omuweereza wo Ssemambo Peter nze ndiwo ku lwa munange Yonasaani Matovu mu Naggomba, naye nga tumanyi bulungi nnyo nti mu kiseera kino abeera ateekateeka obubaka obwa Gospel Rally nga tutuusaako enjiri ey'emirembe n'emirembe nga Mukama Katonda bw'aba musobozesezza maanyi g'amuwadde. Olw'ensonga eyo buli ssaawa 3 wano twatandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde ogwa Novemba, ate tukyagendera ddala paka ng'ennaku z'omwezi 20 okulaba ng'enjiri eno yeeyongera mu maaso. So tubakowoola okwongera okulaba okukowoola abalala okulaba nti obwakabaka bwa Katonda bweyongera okugaziwa n'okuwamba emitima gy'abantu. Tubebaza mwenna abali mu nteekateeka eza Children for Christ, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tumanyi nti sabbiiti eno bangi bagenda kuba bamaliriza, bali mu kubatiza n'ebifaanana ng'ebyo. Ate abalala bagenda kutandika butandisi mu wiiki eno gye tugenda okutandika, abalala ezaabwe zikyagenda maaso balina wiiki 2. Kale buli omu yeenyigidde mu nteekateeka eyo, twagala okukwebaza ate era ne tukuzaamu amaanyi nti Mukama waffe afaayo, mugende mu maaso n'okukola omulimu ogwo kubanga gwe mulimu gwokka Katonda gwatusuubira okukola. Gwe mulimu gwokka gwe tukola nga tumanyi temuli loosi, ebisigadde bisobola okutusala, naye omulimu gw'enjiri teguliimu loosi. Buli mmeeme gy'eri Katonda olw'amaanyi ge olw'okubuulirako eyo eba munyenye ongule Mukama waffe gy'ali kuwa. Kale tweyongere maaso n'enteekateeka ezo. Njagala okubategeeza nti twagguse dda program lesson week eno. Sirinzekka, ndi n'omuweereza wa Katonda, omubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo etwala abantu mu ggulu. Weewaawo. Omubuulizi Ibanda Emmanuel ava mu kkanisa wali Ekyengera mu disitulikiti ey'e Busega. Ssebo tukwanirizaako Mukama waffe. Amiina ssebo. Nsaba ombuulize ku mulabi waffe ate otuweereyo n'essaala tutandike. Omulabi waffe njagala nange okutwala omukisa guno okwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyamazima tetuyinza kuteebaza Katonda olw'omukisa gwe yatuteerawo ogw'omukutu ogufaananako bwe guti, okulaba nga Katonda ayisaamu ekigambo kye kituuke eri abantu be. Era
mbeera eyo oluusi nga sibadde wano ne mbeerako nnyo nga ndaba engeri abaana ba Mukama gye bafunamu obubaka obuva ewa Katonda. Era njagala kukkiriza nti bwe tunaaviira wano tujja kuba tufunye ekinyusi kyennyini Katonda kye yatutegekedde mu ky'okuyiga ebya Sabbath School. Katuweeyo okusaba. Kitaffe atwagala, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okusigala nga tukyali balamu. Tuli wano okupaganya ebirowoozo mu by'okuyiga ebya Sabbath School. Tukusaba Mukama otuwe omukisa, omwoyo watulungamye tusobole okubitegeera bituyambe okuteekateeka obulamu bwaffe olubakako obugenda okujja. Ekisa kyo kakyetooloola obulamu bwaffe nga tuyiga, ne bannaffe abali eyo abatulaba ate nga batuwuliriza. Mukama kkiriza nabo okuteekebwateekebwa mu ngeri ey'enjawulo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. 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 Weewaawo wiiki ewedde twatunuulira ensibuko ey'obulamu era ne tulaba bulungi nnyo nti Mukama waffe Yesu Kristo ye kennyini y'ensibuko ey'obulamu. Nga Bayibuli bwetugamba mu ye mwe muli obulamu era ye ye mugaati ogw'obulamu. Kituufu. Tukiraba nti buli muntu yenna ayagala okwetwalira obulamu obwo Yesu Kristo bw'atuwa, obulamu obujjuvu, obulamu obutaggwaawo, alina okumukkiriza. Naye ekimu ku byasinga okunnakuwaza Musumba, waliwo abaagaana obulamu obwo. Bayibuli egamba omusana gwajja gye bali ne baagala ekizikiza okusinga omusana. Kale ebigambo ebyo byennyamiza, naye ate nga y'ensi mwe tutambulira ne mu kiseera. Naye wiiki eno tulina omulamwa omulala omukulu. Tugenda kutunuulira ekkubo n'amazima n'obulamu. Kkubo si makubo naye ekkubo liri limu lyokka, n'amazima nago ga mulundi gutya gumu, ate n'obulamu bwa mulundi gutya gumu. Naye obulamu twabutunuulira nnyo ku luli, naye tugenda kutunuulira ensonga eyo. Era olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwavudde mu Yokaana essuula esooka olw'18. Yokaana essuula emu olw'18 nga lugamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe, oyo yamutegeeza. Tewali yali alabye ku Katonda wonna wonna, naye omwana nga ye Yesu Kristo oyo yamutegeeza. Tutunuulira, tukyali mu kitabo kya Yokaana nga tutunuulira emiramwa emikulu. Emiramwa gino twalabye nti ekitabo kino kigenda kyawulibwamu emitendera egy'enjawulo, omuli ebyenyanjula, omuli ebikwata ku bubonero, omuli kwegamba ebikwata ku kitiibwa oba Yesu okugulumizibwa, n'ebyesiibula, kwegamba bingi ebiri mu kitabo kino. Naye omulamu omukulu guli ku ono ayeeyogerako nti ndi. Ndi. Abaaliwo wiiki ewedde mu lesoni twalaba ndi ono nga Yesu Kristo yeeyita ndi, nga yeeyita oyo eyayogera ne Musa mu kisaka ekyaka n'omuliro. Era oyo tumulaba nti yeeyogerako nnyo. Njagala nnyo Yokaana kuba Yokaana alina engeri gy'alambulula Mukama waffe Yesu Kristo, n'otegeerera ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo Katonda. Kituufu. Era n'ekigambo kino ndi kigambo Abayudaaya kye baali bamanyi obulungi nti kyogera ku Katonda. Era bwe yakyogera n'akyeyogerako, abasoma ebyawandiikibwa bamanyi embeera eyabeerangawo teyali nyangu kubanga baalaba nti yatandise okweyita kyatali. Bo bwe baali balowooza, naye ate nga kye yali yeeyogerako kyekyo kyennyini ekyali kituufu. Agamba nze mugaati ogw'obulamu, nze ekkubo n'amazima n'obulamu.
yeeyogerako nti nze musumba omulungi, nze mulyango, kwegamba bw'otunuulira ebintu byonna byetwetaaga okutuuka ku bulokozi byonna agamba yeye. Kale Mukama waffe Yesu Kristo ebigambo ebyo yayogera bingi nnyo ng'agezaako okutegeeza Abayudaaya n'abo bonna abamuwuliriza nga kiki ekituufu kyali ng'ayagala bamutegeere. Naye of course tulaba nnyo mu byawandiikibwa nga bangi abatasobola kola ki kumutegeera, kubanga n'ebyawandiikibwa byennyini baali tebabisoma, abaabisoma baabitaputa nga kifuula nnenge. Kati ne bibalemesa okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo yaani. Naye wiiki eno tugenda kutunuulira nnyo ebyo ebyabaawo ebyaliwo Mukama waffe Yesu Kristo ng'asemberera okumalako olugendo lwe olw'oku nsi kuno. Biki ebyaliwo mu bulamu bwe, biki bye yakola mu biseera ebyo, n'ebyo bye yayogera era bitegeeza ki gye tuli ffe abatuukiddwako mulembe guno gusembayo. Twagala okulaba Mukama waffe Yesu Kristo ekyokulabirako kyatulekera nga bwe tusoma mu Yokaana essuula e13. Sebo tandikira ekyokulabirako Yesu kye yatulekera ekiri mu Yokaana essuula e13. Bw'osomayo ojja kusangayo ebigambo eby'enjawulo nga binnyonnyola ku Yesu Kristo ng'anaaza abayigirizwa be ebigere. Akagambo kunaaza bayigirizwa bigere tukalaba mu kontekisiti zaffe mu makanisa gaffe. Tutera nnyo akabonero ako okukaleeta nga tugenda kusembera. Naye abantu abasinga obungi banaaza ebigere nga tebamanyi makulu ga kunaaza bigere, kugamba ye akalabanga kalombolombo nti buli wogenda okusembera olina okunaaza bigere. Naye nga akabonero kano kalina amakulu agakali emabega. Mu Buyudaaya eyo bo bakakozesanga nga bwe baba bagenda okulya ekijjulo, abaddu baabwe be bajjanga ne babanaaza ebigere nga tebannaba kutuuka ku lujjuliro. Ako kaalinga kalombolombo k'Abayudaaya, era ogwo omulimu gw'okunaaza ebigere gwabeeranga gw'abaddu. Kati wano tulaba ekifaananyi Yesu kyaleeta nti ye bwe yatuula ku mmeeza n'abayigirizwa be ng'ali mu kulya nga bamaliriza okulya, kati aleetawo miiru endala oba tunakiyita tutya, aleetawo ekyokulya ekirala, feezi eri ekomye, kati atandikawo feezi ekola etya endala. Kati feezi eno endala gy'atandika nkulu nnyo. Kyova olaba ne mu Bayibuli omwo ojja kugisoma nti emmere abayigirizwa gye baalya gye baabategekera ennyo omuwandiisi tagifokasingako. Fokasi ye teri ku mmere, oba baalya bijanjalo oba baalya biki, ebyo tabifokasinga. Fokasi ye eri ku mmere eno, omugaati guno Yesu gwamenya n'envinnyo gye yakola atya gye yabawa banywe. Yali abateekateeka olw'ekyokulya. Ekyokulya kino kye yateekateeka kaalinga akabonero akabasiibula. Kyava atandika n'okubanaaza ebiki, era batuyambye ne batuwaako ka kontekisiti akaaliwo nga Yesu ayagala kutandika kakunyizo kano ak'okunaaza ebigere. N'atunuulira abayigirizwa be, ani ku bo ayinza okwewaayo ajje abanaaza ebigere bonna. Era njagala kulowooza nti batuuka n'ekiseera ne buli omu n'atunula ku munne, kiki ekiddako ani agenda. Eventually Yesu n'agamba nti no, nze nnina okufuuka omuddo. N'asituka ne yeesiba ekiremba, n'akwata amazzi n'afukamira ku bigere by'abayigirizwa abo abanaaza ebigere. Ndi mu kunnyonnyola kubanga wano waliwo ekyokuyiga kinene nnyo. Ebigere bye baanaazanga edda abayigirizwa wali tewaali ngatto zino ezaffe zi closed shoes, waalingawo tuziyite ki
tangira ndowooza mu mbeera efaananako n'okutambuza ebigere batambulirawo and batambulanga long distances nga omuntu ava mu kitundu kino n'atambula n'agenda eyo kati agenda otuuka eyo ng'ebigere bikoze eki akafuufu kamukubye so okufukamira okunaaza ekigere ekitambudde mayiro simanyi oba n'ebimu byali byeyasizza nkubamu akafaananyi ng'ebigere ebimu byeyasizza naye olina okutukuza biveemu kati abeenyinyala awo tebaliiwo sebo ne mu nsangi zino ebigere by'omuntu tebikwatikako era nze nkubuulira akavuyo akabeerawo omuntu kasabalangiriza nti ŋŋenda kusembera afuba nnyo okulaba ng'agenda mu kiyigo n'atwala obudde akuute ekigere baleme kumwogerako nti twanaaziza ebigere naye ebyagindi bannange abantu batukuza ebigere byabwe okulabika nga balaga ekifaananyi naye kiki ekifaananyi ekyo yesu kyayogerako wano alaga obwetowaazi obwa wansi okwetowaaziza down to earth kino kyalaga nti yesu mweteefuteefu okukola kyonna okusobola okununula obulamu bw'omuntu okwo kwe kwagala yesu kwalina nti naawe gwe yajja okununula mukama wo yennyini gwe bayita nti ye mununuzi waffe yali badde asitulibwa n'apraisingibwa ne bamusuusuuta ne tukola byonna akakkana wansi ng'omukulembeze afuuke omuddo anaaze ffe ate abaali badde abaddu be ebigere tube nga tetulina kyakwewolereza omukulembeze ensangi zino ekyayinza kiyigiramu ki mu kkanisa n'ebweru w'ekkanisa omutendera gyonna egy'obukulembeze ekifaananyi kino ekya yesu kyagira kivaayo mu bakulembeze baffe ngenda kuwa context ya yesu kristo kubanga context ya yesu gye yakoleramu ekintu kino yali ayigiriza kubanga yamala n'agamba nti kino mukikolenga kibajjukizenga atuwa ekyokulabirako atuwa example nti buli muntu yenna eyali badde omukulembeze yali badde atwala enkola efaananako bwetyo nga muweereza ekifaananyi kino ekyokunaaza ebigere kyali kiraga obwetowaaze bw'omukulembeze kwabo bakulembera tolina kubeera mufuzi olina kubeera muweereza servant down to earth abantu bw'obalaba nga balina ekintu ekibabulamu tolina kubeera eno waggulu kulagira kira ddala wansi gwokole bakulabireko ng'olina kyokola otya ng'olina kyokola singa ekkanisa yaffe ebeeramu abakulembeze abafaanana nga yesu ate nno njagala okubuulira ku kanisa erimu abakristaayo ab'omulembe guno twetaaga abantu abaweereza kubanga abantu bali bize nnyo ku mirimu gyabwe ebyakatonda babivaako ne bwajja ku sabbiiti ajjawo kaseera katono ajja ebirowoozo biri ku bizinesi ze bamukubira n'amasimu nti owaayo ebizinesi zisigala zitambula naye nga yazze kukola atya azze kusinza kati omukulembeze bw'obanga toli muweereza weekanga otomedde n'abantu b'okulembera ng'otabuse nabo tuyana nabo osikooli ekifaananyi ekitali kirungi buli mukulembeze yali badde akakkana ku ttaka ne yeekolera obuweereza n'aweereza abo bakola atya basinga obuzibu bwe tulina nti abantu obuweereza babulabira ku mmere era ojja kuwulira debate nnene ng'abantu bagamba titalina kutuula awo kumuweereza alina kujja ffe atuleetere ki emmere abantu asobola okutwala context eyo n'agamba nti kakati omukadde oba omusumba yalina okugenda ku layini asimba emmere atwalire abaki bakulembera kino kyanjawulomuko kigendera ddala mu buweereza omukulembeze omanyi abantu bo bwe basula omukulembeze omanyi abantu bo ngeri gye basiibyemu bwe wabanga waliwo amawulire g'omuntu omulwadde wamuwulizaako obulamu bwe bufaanana butya abantu basula njala abantu bali mu kubonaabona naye tewaliwo muntu abatuukako wansi eyo abakulembeze nabo twefudde bize nnyo mu bintu ebirala
kwata kino kwataganya kiri nawo naawe onoonya kubeerawo kati nga toyina budde bunoonyereza ku bantu abo b'okola otya b'okulembera ne bwe muba mu kkanisa ekintu ekisingayo okubeera nga kiswaza oli kye yenyinyala nti tikyalibadde tekikolebwa kati njagala kuwa kyakulabirako okimanyi nga mu kkanisa mulimu abantu abajja nga bambi obudde yeerabidde obudde bwamumazeewo neerabira okwoza engoye zajja okusabiramu kakati natuuka ku sabbiiti nga engoye zaalina nkyafu ate ng'alina okukola kimunnange n'agamba nti sijja kusigala waka kanzire mu zino ngende nkole ntya atuuka mu kyaki okutuula nga buli amulinaanya amwesiga buli amulinaanya amwesiga tayagala kutuula na muntu akola atya omukyafu ekiri mu makanisa naye Yesu akulaga nti kiri ekiddugala ekitambulidde mu ttaka kyayagala era Peetero agaana agamba nti nedda tetuyinza Katonda omulamba ate yajja okununula ffe omusajja yali akoze ebyamagero Peetero yali alabye Yesu nga ebintu bingi byakoze ajja atya ate okulaba nga anaazanza ebigere nze neetaaga okukola ki okumunaaza Peetero yamanya ekifo kye n'agamba nti naye nga wali teyavaayo yali alowooza nti waliwo munno omulala eyalikoze atya Yesu amala kuvaayo n'alyoka agamba nti kino kitususseeko so abakulembeze tulina kweronda nga tebannakugamba nti genda okole gwe noonya awali obwetaavu obukole webale nnyo akantu ako Musumba gwe wenna oli mu kkanisa otegedde obutebe tebabutaddeewo si busiimuule tolinda kusooka kulonda kuba mu dinkoni olyoke osiimuule obutebe olyoke osiimuule ekkanisa egyo emirimu si mirimu egyetaaga okusooka okuteekako emikono emirimu egy'okuteekako emikono weegiri gimanyiddwa nti omutegeko emikono yeka yakola bw'ati naye waliwo emirimu egigatta ffenna nga ffenna tusobola okuyita mu gy'okukola obuweereza kale nno ensonga eyo nkulu nnyo nayagadde nnyo ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo by'abagamba nti mmwe mumpita muyigiriza era Mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga bwe ndi naye ebigambo ebyo yali nga abategeeza nti nnina obuyinza nnina amaanyi naye obuyinza n'amaanyi Mukama waffe Yesu Kristo yabikozesa kuweereza mu bwetoowaze yabukozesa kulinnyirira bantu ekitegeeza omukulembeze tuteekeddwa kukozesa powers oba maanyi g'olina ku bantu olwedde bakimanyi oli mukadde wa kkanisa lwaki ovaayo nze ndi mukadde nina kukola bwe nti lwaki ovaayo bakumanyi tujja kuvaako bukadde abantu bakumanyi oli musumba don't claim nti bannayo nze ndi bwe nti kakati temulina kumpisawo nti gwe kikole abantu olwedde bakimanyi gwe oli musumba oli mukadde gwe saabadiikoni ate gwe owaweerufe yabakimanyi bulungi ne bwona okikola bajja kusigala nga bakuwa ekitiibwa kyo Yesu okunaaza abayigirizwa be ebigere kyali tekimuggyako bwa Katonda ate tekyamuggyako kubeera nga ye mukulembeze waabwe ate nga ye muyinza w'ebintu byonna weewaawo tuyingira katono nnyo mu maka mu nsonga ezo omwami ye mutwe kuba omutwe kitegeeza alina kubanga muweereza kituufu ekyo Mukama waffe abawo omukisa amiina kale essuula eno ey'13 gye tubaddemu gyeggwera eyo egenda okuggwa nga Mukama waffe Yesu Kristo abakubidde ttooki mu ebyo ebigenda okumutuukako tulaba nga Peetero avaayo n'agamba nti abalala bonna ne bwe banaakulekawo nze sigenda kukwabulira kusigala naawe Yesu n'amugamba abo fenna abatennakookolima oneeganye emirundi emeka 3 kati olw'ebigambo ebyo bye yali abagambye abayigirizwa bambi emitima gyabwe gyatandika okweraliikirira kituufu kiki ekigenda okuddawo ku Mukama waffe kibannaaye kyo omusajja ono byayogera biki beeraliikirivu kubanga bamanyi ebintu byayogera bitera okutuukirira era baabirabanga bijja
kati nga bagamba ye ono atugamba nti agenda kubonyaabonyezebwa agenda kuttibwa ate abalekewo ate nga lyessuubi lye baalina mu bo. Mukama waffe Yesu Kristo bw'alaba embeera gye baalimu ajja n'ebigambo emitima gyammwe tegeraliikiriranga. walabye otya mu kitundu ekyo n'essuubi eryo mu bufunze mu dakika nga 2? Essuubi lino omanyi omuntu asooka kubeera mu kunyigirizibwa, asooka kufuna challenges, asooka kubeera mu mbeera nga nzibu nnyo. Era omuntu oyo bw'anaaba anavuunuka embeera eyo enzibu alina kubeera na ssuubi. Yesu bwe yatunuulira ensi n'amanya nti ennaku nnyingi, abantu nga bajjudde obuyinike babeera mu kunyigirizibwa ssaawa 4. N'alaba embeera abantu gye beeyisaamu. Njagala okutegeeza nti embeera enzibu tetandise ssaawa eno, yaliwo ne mu mulembe guli. Abantu nga beeryamu enkwe, oli n'abeera mukwano gwo n'oteesa naye bulungi, naye bwe mufuluma wano bwe muti nadda emabega, ate bye muteesezzaako byennyini nadda eri n'akugeya tebisobola kugenda mu maaso. Olaba n'enkiiko mu kkanisa mutuula ne muteesa ku w'oluganda jindi bannange ali bwati ne bwati, omwana n'alyoka ava mu church boarding ng'agenda omutwe gwakabwasi muliro n'agamba kino sikirabanga, era n'omala omusanga agamba twafa dda, nze mbadde simanyi nti n'omukadde asobola okukola ekyo. So Yesu atunuulira abantu nga beeyisa mu mbeera ezitali nnungi ku bannaabwe. Kyava alabira ddala nga mu nsi temuli kalungi, ng'ennaku nnyingi, ng'abantu beetaaga essuubi. Okubonaabona okwo kw'oyitamu, embeera enzibu eyo ekumazeeko emirembe. Oyinza okuba nga olina ssente zo, naye essaawa eno ssente tezikuyamba. N'abantu abalina ssente bayita mu buzibu, ate n'abaavu bayita mu buzibu. Tewali njawulo ya muntu yalidde emmere n'oyo yasiibye enjala, kubanga bonna bakomekereza olunaku nga bali mu ssaako y'emu, ng'embeera tebatambulira bulungi. Yesu kyava aleeta essuubi n'agamba nti ensi eno gy'olaba enyigiriza bw'eti komawo, naye ekimukomyawo si kujja ate kubeera mu nsi eno enyigiriza abantu gye bakaabiddeko amaziga, ajja gizingako atugye wano atutwale eyo wa taata we, akoleko ku nsi endala eneebeeramu emirembe, era atuwulirize era atulaba bw'oba olowooza osobola okubeerawo bulungi mu nsi eno, nkusaasidde. Kubanga ne Yesu yagirabanga eri beyond repair. N'ensi tesobola kutereera. Kyava agamba nti no, solution gye nnina okukola yakulabika nga ŋŋenda nteeketeekeyo ensi endala eneebeera ennungi. Kati bwe by'ofuna okukola okwekuŋŋaanyizaako n'ebyo ebirala byonna, you are wasting time. Ekikulu ky'olina okukola kwe kwekwata ku ssuubi eryo Yesu lye yaleeta ery'okugamba nti nja kukomawo. Era akagambo kano kabaddemuko context ez'enjawulo ez'olutheology. Kale tugenda kutandikirawo Musumba, tusooke tuwummule mu Katonda. Omulabi waffe tukomawo. Enjiri ey'abamalayika abasatu, eno y'enjiri ey'obwakabaka. Ku 3ABN TV Uganda wano wokka w'osanga amazima agatajunguluddwa okuva nga 29 Novemba okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba nga tuggalawo omwaka 2024. Enjiri ey'emirembe n'emirembe, enjiri ey'obwakabaka, n'omwogezi wo Yonasaani Matovu Munnagomba. Mukwana ali emitala w'amayanja, tulindire ku mikutu gyaffe egya Avento Productions ku YouTube, Facebook, Instagram n'emirala. Enjiri ey'emirembe n'emirembe. This is the truth. Truth for our time.
omulabi waffe twagala okukulisaayo mu kaseera ako ak'okuwummulaamu webale kugyekuumirako. Njagala okwongera okubategeeza nti gospel rally ekyagenda mu maaso enjiri ey'emirembe n'emirembe ku ssaawa 3 zennyini, era bw'olaba nga tusimbudde ekigere okuva wano manya bumanya nti mu ddakiika ntono nnyo ate Yonasaani Matovu agenda kuba ayingirawo n'enjiri, enjiri ey'emirembe n'emirembe gy'otagwanidde kusubwa wabula gy'ogwanidde okugabana na buli ssekinnoomu. Abatugoberera nga mukozesa app eya Avento Media app gy'osobola okulabira 3ABN TV live buli wamu wonna w'oli mu nsi yonna, tubeebaza nnyo, mwebalire ddala. Naawe atannagifuna genda Google Play Store wateekamu Avento Media app ogidownloadinge osobole okubeera nga otugoberera buli wamu wonna w'olaga. App terina boundaries, kasita obeera nga w'okyesa internet ojja kuba osobola okugifuna. Kale twagala okweyongerayo. Ssebo Musumba, Yes. obadde oyogera ku kasiyologiya akali awo. Mbadde nnyonnyola ku theology gwe baatadde mu kagambo kano, I will certainly come again. Nti ddala ddala ngenda kukomawo. komawo. Akagambo kano mu Luyonaani excuse me, kannyonnyolwa mu ngeri nti kalaga Yesu okukomawo kwe nga tekuliiko bbanga, tekuliiko kiseera kigere, naye bw'abanga wakukomawo yatandika dda, ajja. Kitegeeza awabano abantu abali mu kunyigirizibwa essuubi nti okubonaabona kwabwe si kwa bbanga ddene. Ayinza okuba akyabonaabona ng'alowooza agenda kufa, mu kulowooza nti enkya oba okubonaabona kwe kuyinza okumutta, Yesu n'akomawo leero. So abawe essuubi ery'enkalakkalire lisobola okutukumya, tusobole okubeerawo nga tuli balindirizi nti ssaawa yonna akomawo, si nkya, si mmande, si luli. Era abantu bonna ababeera eyo ne bagamba mbu ekiseera Yesu kyagenda okukomawo kigere, si batuufu okusinziira ku kunoonyereza ne Bayibuli engeri gye tugisomamu, kubanga naye baamubuuza ekibuuzo nti ssebo tunnyonnyole odda ddi, bino binaabeerawo ddi? N'agamba nti tebiri mu buyinza bwange, tebiri mu buyinza bwange, sibijja kutegeerekeka. Bw'abanga naye yabagamba nti ssaawa eno simanyi, kati muntu kyayinza okukaliculetinga tayimu eyo ategeeza abantu nti Yesu wakukomawo nkya. Kati Yesu akyesigaliza okusobola okuwa abantu bessuubi nti tutobonabola n'ogamba nti Yesu kagenda okukomawo mu Desemba, nze bannaye mu January nemereddwa, ebintu biganye, nze ate owa May ebintu binsibye nnyo sijja kusobola. Kati amuyambako n'amugamba nti agwe wooli woba weetegekera, essuubi eryo likubeeremu lisobole okukuyamba okulabika nga tosubwa kisuubizo Yesu kye yawa. Weewaawo ebigambo ebyo bikulu nnyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yeeyogerako ye kennyini ng'abagamba nti nkola ki, nkomawo. Tubiraba ne mu kitabo kya Kubikkulirwa nga ggwako agamba nzija mangu. Ebigambo ebyo si kiguumaaza, naye ebigambo bituufu, bikakafu, bya ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo ajja, era mu ye mwe muli essuubi. Okukkiriza ebigambo bino, Ssebo Musumba, tubikkiriza nti bituufu kubanga yabyogera amazima ddala. Omwana bw'abeera ewaka, taata n'amugamba ngenda kukuleetera ekintu bwe kiti, akkiriza kubanga taata yakoze eki, yagambye. Mukama waffe Yesu Kristo wabanga yayogera ebigambo ebyo, tetulina kubuusabuusa kwonna nti ddala ddala akola ki, ajja. Era olw'okubanga ajja, ennyiriri zitugambye nti nkomawo mbatwala eyo gye nkola ki, Gyendi, eyo gyendi, nammwe mubeere eyo. Kitutwala ewaddako Yesu Kristo ng'agamba nti nze eki, nze kkubo, naye nga tugenda awaddako, njagala kuwa batuwuliriza ssuubi.
akatundu kano bakategeerere mu context efaananako bweti. Bw'oba otunuulidde njakaleetera mu context y'abannamagye. Abannamagye bwe baba balwana mu lutalo waliwo akaseera we katuuka nga omulabe abayinzizza nga beetaaga obuyambi. Kati obuyambi obwo bwe babusaba ne babagamba tugenda basindikira ennyonyi zijje zookye omulabe. Kasita babagamba nti mukakkane mugume mukwasaganye omulabe tavaawo mumukuumire mu kifo ekyo tabanyigiriza nnyo newankubadde muli kaseera kazibu naye ennyonyi zisimbudde zijja muteekeewo embeera ekuumira abalabe awo temudda mabega temufa temwewaayo musigale nga mukyanywedde newankubadde musigadde batono abalabe bangi. Ennyonyi zikoze eki zisimbudde zijja era omusirikale omujaasi amanye ennyonyi bw'ebanga etuuse mu lutalo kyesobola okukola. Era bw'awulira buwulizi nti ennyonyi zisimbudde zijja mu lutalo naye nga zizze ku sayidi yaabwe ne bw'aba mulabe nga atitegeddeko butegeezi nti babasindikidde ennyonyi kisobola omuzza emabega. Kati ye Yesu ku bizibu bye tulina newankubadde onyigirizibwa newankubadde olina akaseera akazibu koyitamu please Yesu ajja agenda kukuba byonna osobola okubeera omuwanguzi. Yokaana 14 lunyiriri olwokutaano. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanya tutya? Ekkubo tulimanya tutya? Yesu bwe yeeyogerako nti nze kkubo, omanyi omusomi wa Bayibuli kino njagala akitegeere. Akagambo buli lwosinkana ekigambo mu Bayibuli nga kiriko article the kitegeeza omuwandiisi yali alina kyategeeza ku kigambo ekyo. Waliwo ensonga gye yali ayagala toddukawo mangu sooka osigalewo otegeere amakulu g'ekigambo ekyo kyakoze eki kyawandiise. Kati bwe tulaba Yesu nga yegeraageranyako ng'agamba nti I am the way, nze kkubo, si makubo gano amalala g'omanyi nti mu makubo amalala mulimu eddene ery'enjawulo ayawudde ekkubo lino ku makubo amaki amalala. Lino lya njawulo lirimu ebyenjawulo. Lino ekkubo lya Yesu yeeyita ekkubo lino yekka. Ekkubo lino lirina ekigendererwa eky'amaanyi. Buli muntu yenna eyalibadde alisomako kyateekeddwa okwekwatako. Yesu bw'agamba nti nze ekkubo. Tomasi okubuuza ekibuuzo kino yasinziira ku statement Yesu gye yakola nti nze ekkubo mulimanyi gye ndaga. Tomasi kyava amubuuza nti ekkubo tetukola tutya? Tetulimanyi. Tunagenda tutya gy'oli ng'ekkubo tetukola kiki? Kyava amuddamu nti nze ekkubo. Yesu annyonnyola ebigambo bino. Abantu bangi abali mu nsi muno twebuuza ekibuuzo kyekimu nti ekkubo liriwa? Obadde okimanyi nga tulina abantu bangi mu nsi abali eyo nga banoonya kkubo lya Yesu liriwa? Abantu beetaaga Yesu okubatuukako okubanaazaako ennaku. Abantu beetaaga Yesu okubasemberera, beetaaga okusikira obwakabaka obw'omu ggulu, naye ekkubo tebakola ki? Kubanga amakubo agabuzaabuza ennaku zino weegali mangi. Yesu kyava akugamba nti nze ki? Nze kkubo. Njagala kireetera mu context eyo nti Yesu okwegeraageranyako nti nze kkubo kitegeeza nti ye byonna. Gwe bw'oba ng'oyagala kugenda eri kitaawe ogenda mu ggulu olina kwekwata ku Yesu yekka. Tewaliiyo kkubo ddala ligenda kutwala muntu mu bwakabaka bwa mu ggulu okuggyako ng'oyise mwani. Kobeera oli mwa ddiini ki? Kobeera oli wa ddiini ki? Bayibuli ekinnyonnyola. Omuwandiisi nakugambye nti atike eri gy'ateekawo nti the way, ekkubo liri litya? Singa gaali mangi nti nga katale nti oli bw'ayingirira eri n'oli ayingirira eri n'oli mwenna musobola okwesanga mu katale nti eggulu buli muntu kwesita oyita ekyemmanga oli n'ayita ekyengulu n'oli n'ayita sayidi zeeri musobola okusisinkana. Naye wano ajjayo point n'agamba nti ekkubo liri litya? Ate ekkubo eryo erimu ali ani?
yeye yekka. Yesu Kristo. Waliwo enjogera all roads lead to Rome. Bagana amadiini makubo. Ffenna buli omu bwe mpita wano nayita wano nayita wano ffenna ne tukola ki? Eyo ndowooza y'abantu si ya Bwakatonda. Naye bwe tusoma Bayibuli ekkubo lirimu ye Mukama waffe Yesu Kristo. Yekka. Tulaba bw'obanga oyagala okutambulira mu kkubo noonya Yesu Kristo. Yesu Kristo yeeyogerako nga ly'ekkubo. Titutwalawa mu bwakabaka bwa mu ggulu. Bwakabaka bw'omu ggulu. Yes. Eri kitaffe. Yes. Omusajja ono Filipo yabuuza ekibuuzo. Kitaffe y'ani? Tuyinza kukola tutya okumulaba? Ekibuuzo ekyo ndowooza kikulu nnyo ne mu mirembe gyaffe. Kituufu. Okutegeera kitaffe y'ani era tuyinza kumulaba tutya. Obufunze. Kitaffe Yesu yayogera yamuddamu n'amugamba nti alaba ku nze. Yes. Alaba alabe ku kitange. Amen. Kitegeeza Yesu bw'oba oyagala kumanya Katonda y'ani gwe tunuulira Yesu ojja kuba omazeeyo ekifaananyi kyani kya Katonda. Era naye bwe yali agenda yatugamba nti naffe tusigale tutambulire mu bigere bye. Abaatulabyeko abeere ng'alabye Yesu. Yesu bw'abanga ali mu kifaananyi kya Katonda naawe k'obeere mu kifaananyi kya Yesu olage okwagala Yesu kwalaga abantu. Abantu baleme kukutunuulira nga tebalaba Yesu waali. Nga tebakutegeera. Tebakutegeera na kukutegeera ono y'ani. Era bw'ogamba nti Yesu akwagala. Naye nga tebikola makulu kubanga tebakulabamu kwagala kwa Yesu. Tokulina okwogerako bwogezi wano nobaga bannaye Yesu akomawo mubeere n'okwagala naye nga gwe wuuwo okwagala tekuliyo. Waka oli nsolo abamemba b'amaka go bayisa bubi kyokka bwodda ku church ne weerungiya n'ofaanana omukristaayo ne weefuula omutuukirivu ne tukulaba nga gwasaanidde naye ng'abeewaka beekuba bwama leero bannange oba mwoyo kyamwambadde okitegedde. So tulage ekifaananyi kya Yesu Kristo. Tutambulire ne Yesu. Abantu batulebamu ekifaananyi ekyo. Abantu bagulumize Katonda ku lwekyo kye tukola. Esebo Yokaana 14:6 tuganze ekkubo n'amazima n'obulamu. Ekkubo tulirabye ate amazima gano kubanga bwe tusoma Bayibuli tulaba nti amazima gakwanaganyizibwa ku bintu ebiwerako. Bagwogerako ku kitaffe, ku mwana, ku mwoyo omutukuvu, omwoyo w'amazima. Ennyiriri ezo tuzirina. Ate amazima era kwegamba galina engeri gye kwanaganyizibwa n'ebintu nga ekitangaala. Kati amazima gano y'ani? Bwe mba nnoonya amazima nina kunoonya ani? Yesu bw'aba annyonnyola nti nze ekkubo n'amazima nakugambye teweerabira kagambo atiko. Yes. Kagamba nti nze Oluganda bakayita batya? Balina erinnya lyako akamanya lyakawandiikawo wansi awo. Bajja kanoonya akagambo akodde bw'okasanganga mu kyawandiikibwa todduka misinde sooka osimbewo akati. Waliwo ekinyusi kye baali baagala otegeere. Kati Yesu bwe yeeyogerako nti the truth nti mazima si mazima gano aga bulijjo. Kinjagala omusomi wa lesoni omuyizi wa lesoni ategeere nti sigegana amazima aga bulijjo. Waliyo amazima ag'enjawulo agatabuusibwabuusibwa nga bw'ogeekwatako gwe biba biwedde. Yesu bwe yeeyogerako nti ge mazima kitegeeza nti ali mu kifaananyi eky'obusatu. Taata we n'omwoyo omutukuvu bakolera watya? Kitegeeza Yesu bw'ajja n'agamba nti gwe tunula ku nze, nze mazima noonya nze,
bw'obanga olina kye weetaaga look for me. Kitegeeza nti byonna bye walifunye omwoyo taata byonna obifuna omulundi gutya gumu. Kati ensi egenze efuna obulimba obw'enjawulo. Era ssebo njagala okutegeeza nti mulimu abantu abeebuuza waawo okusabira nga tebalabawo. Nga batunuulira kanisa nnyingi waliwo endala waliwo endala ate nga zonna zoogera ku Yesu. Kakati n'agamba nti nkoze nti abamu kyova beekwata nti nze ndi wooli anze kambeerewo eno naye ng'amazima gasigala we. Ddayo obuuze Yesu Kristo amazima agenda kunnyonnyola ekituufu. Era bingi ebibaddewo ebiraga nti Yesu mazima kubanga Bayibuli ekugamba mu Yokaana enjiri essuula esooka nti ku lubereberye waaliwo kigambo. Ye yabeerawo ddala ku lubereberye ebintu byonna nga bikolebwa. Tewaliiwo kizze mu nsi kipya kyayinza kwewuunya nti ate kino kyazze kitya ate kino kyazze kitya. Kitegeeza nti bw'oba oyetaaga kumanya kituufu ensibuko y'ebintu bintu bifuuse bitya biki bye neetaaga okulaba mu maaso amazima olina kugajja kwani ku Yesu. N'oyo omukwano gwange ayagala okutegeera ekituufu nawe awatuufu awo okusabira muwa magezi abuuzaani kubanga yige maki ge mazima. Noonya Yesu yakola. Singa nina akabuuzo kentera okubuuza nti singa Yesu abaddewo ku nsi kuno essaawa eno mulowooza yalisinziriza mu ddiini ki? Akonjagala kalekera abatubuliza singa abaddewo kati kuba ekifaananyi nga zize nga wakubeerako naffe omwezi gumu yalisinzidde mu kanisa mw'oyingira yalizze n'atuula mu kanisa mw'obeera oba okuba bukubimiranga nti Yesu agenze eri yandize n'abuukabuukamu awo n'azina paka kiini oyo nga tumugendako. Kenjagala keekano okujjayo nti abantu bafube okulaba nga banoonya ebyawandiikibwa banoonya amazima gano Yesu ge yayogerako. Kubanga Yesu okuvaayo okulaga abantu nti ndi mazima ayagala abantu bategeera amazima bayingire ku kkubo liriddewe babeere connected ku kkubo. Bw'otegeera amazima obeera connected ku kkubo. Ekkubo erikutwala luddawa mu bwakabaka bwa Katonda. Ayagala abantu bategeere amazima beekwate ku kkubo. Yensonga lwaki buli kimu kyonna kyetoolera ku Yesu. Era ojja kwetegereza nti bannasayansi bataddewo bateekawo bakoze bye bakola baleese theories zonna tujja kuzirabako mu maaso eyo naye Bayibuli esigala ekunnyonnyola Yesu nti ge mazima okuva ku luberyeberye mpaka ku kubikkulirwa. Era mu ndagaano enkadde tulinayo ebyawandiikibwa bingi byonna ebizze nga bikolebwa nga bisonga ku Yesu Kristo nga ge mazima amatuufu. Omuntu nno ateekwate ku Yesu ali ku kizibu ky'amaanyi kubanga njagala okutegeeza mukwano gwange nti tetukyalina kye tunoonya mu nsi muno. Nga bwe nkunnyonnyodde nti ne woofuna ssente tezijja kuyamba kulabika nga ofuna emirembe zongera kuleetera kubeera bubi. Naye bwe weekwata ku Yesu waliwo ensi endala ejja gye tuba tukolerera. Ensi eno tugiveeko tukole ebyetaagisa. Olina okukola obeerewo, olina okufuba okukola ky'okola naye manya tegeera nti olina okwerekererawo akaseera ak'okuteekateeka omwoyo gwo okulaba ng'otegeera amazima ate nga weekwata ku kkubo Yesu Kristo erigenda okuyamba okuva mu nsi eno embi okutwala mu bwakabaka obutaggwaawo. Weewaawo weebale nnyo weebalire ddala. Ekitundu ekyo kikulu nnyo ekitulaga nti Yesu ge mazima. Era ekimu ku bintu nze bye nsinza okwetwaliramu nti amazima kisukka ku bintu omuntu by'ayinza okusoma nga biwandiike naye amazima muntu ate nga ye Yesu. So buli muntu yenna anoonya amazima ateekeddwa kuzuula Yesu. Kituufu. Bw'onoonya amazima n'ozuula ekirala oba tozudde mazima. Naye buli muntu yenna anoonya amazima ateekwa kuzuula ani? Yesu. Era twagala okulaba Yesu ono n'ebyawandiikibwa
nina eddakiika nga 2 zokka musumba nga tutunuulira Yesu n'ebyawandiikibwa kuba Yesu ge mazima. Yes. Ebyawandiikibwa nakyogeddeko nti okuva mu ndagaano enkadde byajja biraga Yesu. Yes. Era ogenda okwetegereza nti n'emikolo egyakolebwanga mu ndagaano enkadde gino egy'okutangirira musaayi, kuyiwa musaayi, byasonga ku musaayi gwa Yesu Kristo. Omuntu bwe yamala okwonoona mu luberyeberye, Katonda yali alina okukolawo enteekateeka ey'okununula omuntu ono. Enteekateeka ey'okununula omuntu etandikira ddala ku luberyeberye. Ate nga tumanyi ensibuko y'okununulwa kw'omuntu ye Yesu Kristo. Kati bonna bajja bakola, byonna bikolebwa nga bisonga ku Yesu. Era ojja kwetegereza nti n'ennyiriri ezimu mu ndagaano enkadde zigenda kulaga Yesu engeri gye yajja ng'azaalibwa n'okuba nga zimulangirira. Kati ne mu ndagaano empya Yesu yeeyogerako ng'annyonnyola abantu nti yenze bannabbi bwe baakola batya. Ayongera okulaga abantu nti toteekeddwa kumagaamaga. Look at me. Tunuulira nze byonna n'ebyawandiikibwa by'osoma mu Bayibuli byogera ku nze. Kyagamba abasajja bali nti mmwe munoonya mu byawandiikibwa nga mmwe muli obulamu ebyo bisonga ku nze mazima, nze byawandiikibwa. Kati awo wensabira abasomi b'ebyawandiikibwa, ng'osoma ebyawandiikibwa make sure nti bikudrivinga ku Yesu. Webale nnyo musumba. Singa osoma ekyawandiikibwa nga kikujja ku Yesu, manya owabye. Kubanga bino byonna ebiri muno bisonga kwani? Yekka kyekinyusi. N'ababuulizi bonna baali badde tebabuulira njiri ndala zonna bufuna bugagga kola bwoti. Enjiri zonna zaali badde zikulembezebwa mu kusongera abantu kwani? Yekka. Kubanga ebyawandiikibwa byonna bisonga ku ye, ge mazima. Era bwe tunaafuna abantu abafaanana batyo nga tebalina bigendererwa byabwe naye nga basoma Bayibuli kumanya na kutegeera, tujja kuba bulungi nnyo ng'abantu bategeera nti Yesu yakulembezeddwa buli nsonga. N'amakubo gajja kendeera. Amakubo gajja kendeera, tujja kusigala anti kasita osoma ekyano n'omanya nti kikusongera ku Yesu. Ojja kubuuza nti Yesu oyo amazima ge gafaanana gatya, ng'oddayo yakolanga atya, nti yasinzanga ku lunaku lwa Ssabbiiti lwe luliwa, bwe yali abatizibwa bamubatiza batya, kugamba ye bwe yali alangirira okujja kw'Omwoyo Omutukuvu, biki bye yagamba ebigenda okubeera ku mwoyo, bw'anaabakako bagenda kugwa bigwo, bagenda kucakala, bagenda kwogera ebitategeerekeka. Ebyo bw'onoobitegeera nga Yesu akunnyonnyola amazima, kutegeere kuba ettuufu. Waaw, tweyanza nnyo musumba. Tweyanze. Ebyo nno ebigambo bigezaako kututegeeza nti Bayibuli kitabo ekisukkuluma ku kitabo kyonna ky'oyinza okulowoozaako, oba kya sayansi, oba kya bafilosofa, oba kya basayikologisiti, oba kya baki. Bayibuli kitabo ekisukka ku ebyo byonna. Kubanga emiramwa egiri mu Bayibuli kati nga guno gwe twogeddeko ogw'amazima, ebintu ng'obulokozi, ebintu ng'obutonzi n'ebirala, tewali kitabo kisobola kubinnyonnyola n'otuuka ku nkomekerero yaabyo nga Bayibuli bw'ebinnyonnyola. Kale njagala okwebaza gw'abaddeko nga otulaba akawungeezi kano. Tumanyi twayingidde dda mu Ssabbiiti era twagala okugibaagaliza. Njagala okutwala omukisa guno okusaba musumba wange tumireyo omuntu omu babiri. Ompadde obuzibu bw'amaanyi kubanga nina abantu bangi, naye njagala okutumira ku bakristaayo b'Ekyengera. Mbaagala nnyo bannange, ate nentumira ne ku bakadde bange abanzaala, maama wange ne taata wange, omuweereza Ibanda Jeremiah, mulwaddemukko naye Mukama agenda kumujjanjaba mpolampola. Kale webale nnyo, webalire ddala. Nange nja kubatumirako mwenna abamanyi abanjagaliza ebirungi, mbagaliza birungi byereere. Abavento team batumirako, mbebaza emirimu gye mukola ku lw'obuweereza obwo.
ate n'omukyala Georgia Ssemambo nawe mutumiddeko nnyo, nsaba Mukama akwenye omukisa. Kale katusiibulire wano n'essaala eno, katusabe. Weebale Mukama kubanga otuyigiriza olunaku olwaleero. Tuyambe bulijjo okutambuliranga mu mazima era tutambulirenga mu kkubo nga ye Yesu Kristo gw'ateerawo okutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tuyambe otuwe sabbiiti ennungi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mbaagaliza ekiseera ekirungi n'okusinza Mukama waffe. Mwiraba. Makassanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata kulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.